Okay. Mugamba mtya bannaye. Nga bulijjo nsiiba mbagamba nti nze siri musumba, siri faaza, siri maseeka, siri Reverend, wabula nkola lugambo. Kati tambuza video otegeere bino. Munnamawulire wa CNN, enzaalwa ya Kenya, Larry Madowo afuukidde Museveni Akayinja Mungatto. Jolo Quality Properties bayina poloti kukakadde kamu n'ekitundu. Genda wefunire poloti just kuba ennamba eyo omukyalo oyo wakwata mugambe simple atugambye muyina ettaka. Kukakadde kamu n'ekitundu mu Jolo agenda kubanga akulambuza ate nga tosasudde ade n'ekikumi. Ever since this gentleman stepped his foot in Uganda, Larry Madowo asuza Museveni nga tateredde. After exposing what is happening in the campaigns eza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Larry Madowo alabika si wa kuzikiza. Larry Madowo attention gyatadde ku Uganda. Wallahi billahi tallahi, ever since we atandi kubeera correspondent wa CNN tagiteekanga ku nsi yonna yonna. Kati wano wewunyiza omusirusiru omubuyabuya eyavuddeyo n'amulumba. Waliwo baddekawo ne weebuuza this time round lwaki Museveni akubye posters nyingi nnyo, batimbye posters mu kibuga Kampala. Now abantu babadde boogera ku point eyo naye nga abasinga tebagiwa nnyo attention. Wabula ate kye basembeyo okukola Museveni NRM ne ku airport ya Uganda bataddeyo posters. Now guess what? Larry Madowo akozesezza omukutu gwe ogwa X n'alabisa. Ogenda ku X ye just few hours ago ataddeyo post n'agamba nti I go through 50 airports a year but I've never seen this. Akubye ekifaananyi ekiri ku airport posta za Museveni nga bazitimbye buli wamu. Okumanyanga gwe wena tanabayituuka ku ntebe nti ne wabaawo ka posta akakaddi olw'enkuba omusana bajja ne bateekawo empya. Wano Larry Madowo, one of the people that have traveled the country, the whole world, agambye atambula airports 50 omwaka naye talabangako ku airport nga kuliko posta y'omukulembeze ng'asaba kalulu. Okategedde? Kati omuntu yenenena walaba ekintu kino akirabanga ekyokusaaga nga Larry Madowo akipostinga. Bobi Wine yasooka n'apostinga n'agamba laba omusajja kyakoze airport yaffe. Many of us didn't give it attention. Now omugwira akirabye. Larry Madowo akirabye n'akipostinga. Naye ogenda kweno post n'osooka osoma comments. Larry Madowo yagambye nti President Museveni protecting the gains in his campaign poster. Kati ekiri mweno post ye mu comment section Bannayuganda bakozesezza omukisa ogwo okutandika okulaga gains Museveni za protecting. Abaana batadde ebifaananyi by'abaana nga basomera mu masomero amabi, enguudo. Okitegeera? So there are so many people abatandise okuba nga ba-exposinga. If you look into the comments, ate nga abantu abakomentinga, because ono Larry Madowo ojje weegendeze si muntu wa bulijjo. Laba abantu abakomentinga ku comments ze bonna abasinga balina blue tick, ekitegeeza accounts zaabwe ziri verified. Si bantu ba bulijjo nga ffe bakimbuyege. Okategeera nti no kitegeeza ki nti this man has helped however much. Kiyinza olabika ng'ekitono, kiyinza olabika ng'ekitalina makulu, naye at least alina eddoboozi lyagasseeko ensi okumanya kiki ekiri mu Uganda.
Because almost each and every day, this man exposes the regime. Almost each and every day, this man tries to expose. Kati laba onateeke yataddeyo. Wova ku posta entono, bayina ne billboard ebinene bye batadde ku Entebbe International Airport. Can you imagine? International Airport. Ono Madowo agenda kusobola Museveni kubanga engeri gyamukuttemu mpola mpola amuromansinga mpola mpola. Mbadde ndi wano nzungazunga. I also got to know abasinga kyemmanyi muyinza oba temunnakitegeera. Madowo y'omu ku abo abaakwatibwa mu Uganda. If you remember akalulu aka 2021, tiimu eyakwatibwa ekalangala, Madowo yali omu ku bo. Wabula ndowooza after a few negotiations, Madowo baamuta. Now, oli eneeneena abadde yeebuuza ono omuyaaye interest gy'apiikinze mu Uganda yaaki? Bassebo ne bannyabo. Naye Madowo anyigirizibwa, yayita mu kunyigirizibwa nga ffe. Ate munnamawulire kasita okwata munnamawulire. Kasita okwata munnamawulire, kyaliwo oyo munnamawulire nga naye munnamawulire nkukakasa nkulayirira talikwagala. Talikwagala ebbanga lyonna lyonna. Madowo naye ssebo yaliko ku ttiimu eyakwatibwa ekalangala. So this abiseera nga tanaaba kuba nga joininga CNN, yali akolera local channel mu Kenya. Now the man gets a chance to land on the gig in CNN as a correspondent. Ate ne bamuwa okufokasinga ku Africa, specifically East Africa. Kati ndozo bamukubira sino agamba ogenda Uganda n'agamba yes. Wow. Yes, I need to do this. Kino kiyakoze yakikoze mu mateeka, ate nkulayirira akyakola ebisingako. Because attention gye yawa Tanzania si attention gye yawadde Uganda. Era tumaliriza tutegedde ensonga. This man has, yes, agamba enough is enough. Enough is enough. Madowo ayongedde okulabisa Museveni bw'akoze post ku mukutu ogwa X ng'alaga omusajja Museveni engeri gy'atimbye posters ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Era mu post eyo agambye, I go through 50 airports a year, but I've never seen this. Gwe wena atanaba genda ku airport. Atanaba genda ku airport. Nkugamba ebigambo bino. Abasajja batimbye posters ku airport. Madowo kyonna kyakola only God knows. Nziramu ne nkujukiza Madowo gazuuse y'omu ku abo abaakwatibwa ekalangala. Mu 2021 mbu yali atambulira ku lwale ya Kyagulanyi ng'ayina TV gye yali akoleremu Kenya nga tanaba genda ku CNN. Y'omu ku baakwatibwa, but later baamuta. Kati right now akulira CNN, tosobola mukwatako. Yemu ku nsonga lwaki mbagamba akalulu ka this time round kagenda kuba kanjawulo mu tambuza video. Gitambuze. Wabula nyongera okutegeeza nti kutusibwako Jolo Quality Properties bakakensa mu by'amataka. Ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okwewangulira ettaka ng'omuvubuka eyeezimba. Kuba essimu eyo omukyalo oyo omunnyonnyole omugamba essimbo tuwulidde alanga Jolo agenda kuba nga akulambuza ate obeere nga ofuna ettaka lyo mu maanyi.